enemy, they your enemy, they your enemy. Muévale cosa va, echilo chacho na tuzenjala. Breaking news, mawulire hasi malungi heri Alien Skin wetwogerera hasawo wazineno aba NRM wamoni ba bloggers abasinga abali kusaidia NRM bonna haba muvuddemu mama we hamuwade amagizi okudayoko amukyalo ebyekika bimufuweko video yonna tugikulitidde aba NRM abamwefulidde abakulira bonna mu maaso ombakulitidde naye nga titunnagendayo aka video kano madensa ba mukampele ka like amankaso tambula katukira bonna bandyagadde kumanya kwino information nadala ha team Alien Skin wamu nabo ababadde bambuuza kumbeera oba situation ya Alien Skin ha currently onaku olwalero Alien Skin ebibi byongedde kubeera nga habitabuka nabagambyeko dda akatambike nakoze ku macha Alien Skin gye bamututte mu ddwaliro kubeera nga bamutunga waliwo infections yafunye era nga izo infections zisobodde kubanga zispreading ku mutwe era nga bamudusiza mu ICU okusinziira ku bufaananyi ne videos eziri mu kutambula ku social media. Alien Skin aba NRM bonna bavuddeyo ne bamwesamba ne bagamba nti twakugamba ove mu byefujjo kyokka ate nga efujjo yali alikolera bo nga ayagala kubeera nga promoting NRM Central Uganda pokati sawa zineno bagezaako kubeera nga abamwefulira nga Teddy agezaako okumuwa upper hand okumuyamba ku nsonga zetu. Ino video nyagala ogirabe bulungi ofunemu ebyokuyiga gwe abadde alowooza okubeera nga okyusa ekibiina sokoldize nga bamuvaamu bosi we kenyini yamuyingiza mu nsibiina ebintu. Okitegeera abawo omusajja baamukubye baamwasiza face gwe nawe abawo oli wano oyogera bya kisiru katoroza baamukubye tinikira muli amanyo nti obusiru bw'aba Nuupu kati nze ndi wa Nuupu anti nawe toyina magezi byoyogera oli kasajja kakulu naye toyina magezi mbizi gwe kisirani gwe Gasiya bulo naye kasajja gwe singa baakusanga ne bakuba kisirani nagawa obwo obusiru obukuli kubanga oyogera ebintu by'ekisiru mwogera erinnya Bobi Wine muliseemu ekitiibwa oli president ayisaamu ekitiibwa naawe president waki mwe bakakyere mwina olisaamu ekitiibwa naawe oli kakyere president waki anaafugaani oyo Gasiya gwamanyi ate sitafuga Nuupu si mukulembeze wa Nuupu ati president wa Nuupu naye nga abafutu soja meya oli meya weiganga bakoze ekigrupu kyabwe Alien abantu bamwaniriza abantu babadde mu vibe nga buli kimu kiraba ne bana bamuteze junior lwatyo tuleeteragana amazzi bwekisiramu yasama ki president yabaddeyo sinikero kiriwalira gamba kibacha mweke kikyamaire kumanyoko yabaddeyo sinikero nawe olinga amazzi kisirani kyonna bakikutte Alien akikutte kyonna kiweddeyo kijja kisinkane ng'abaana banyumba yabadde okumanyoko kisirani genda olinga amazzi kisirani eno video egenda wa Frank abaho Frank oli chali wange ndi chaliyo ate ab'omukwana batalimu nti sente zezitugatta kwateri yawadde munne ku sente tulina mukwano ogutugatta nga abantu okutalimu sente naye ojjonkedde nnyo Alien Skin otuuse ewandiko mimayiniga Frank abudova n'ojjonkedde Alien Skin ekkubira essimu nega Frank ofa ki n'ensi nze kinnuma kuba nti ndi chaliwo Alien Skin chali wange omala okuvuma omusajja enkera nga nina obbeera naawe kiina ekifaananyi kiraga ekibi nze kenyini nesto nengende wa Alien Skin nekubira essimu nze mwana sala bintu byakubeera nga tuli mu bikaseera ntalotala ebyekise by'abaana bato ne kwisi nega Frank omusajja no ndine ku ssimu yange
ng'omusajja aliro fita kwegata kulinako na buzibu era ne musekera ku ssimu yanga ne tuva ku ssimu era ali neŋŋana nga kasajja kakyalika ngako naye kayitawo okitegeera ebyo ne biggwa n'oŋŋamba mwana mbivuddeko mbitadde dakika emu noddamu n'ovuma omusajja okitegeera Fulanka ffe kituwangaziza n'abantu kuba na true love nze Fulanka bwe mba njagala omuntu mba mwagana teri muntu atukidde 100% buli muntu asobya munne ne waliwo ensonga gyola noga ekyo kanjireke kiveewo nafalina nabyakola nogamba ene baneraje nogane tuli bavubuka kuba teri atukidde nange nina abantu bebyenkola mu mikwano gyange baga ejo blessene tuli bavubuka kitegeera ne gwe nolemera ku muntu kati alien yafunye obuzibu amazina gati na muggulu nga buli muyetaga Moses kujja kwa bafutu soja batena magezi ne naawe novaayo noyogera ng'ogereegereza ng'obalaata Fulanka olowooza ogenda bana omukwano ogwaddanga gukwagala ebyadda Fulanka obulamu bwe weeyisaamu gy'emikwano gy'ofuna era ojja kubanga oyo omukyala omugga omutegedde essaawa nanoonya kyaliwe tamulaba Fulanka okuweeyisamu eyo embeera olina okuba nga oli mugagga nnyo nga ntibakwetakako ssente n'omanyi tolina ssente olina okubeera mu bantu nga tolina omukwano ogwaddala ng'olina true love weegala omuntu mwagale Fulanka nze osooka okukola ensobi nenkuwolereza nenga nkimanyi wagikoze nenga tujja byokerako ne Fulanka tudda mu kabokisi ga Fulanka mwana wawekyezaamu Fulanka omanyidde alien skin nga nzija nkukubira amasimu ga Fulanka mwana kiki nnyo nonga kaya mwana mbivudde kati nteredde ne biggwa okitegeera n'omwana osituka buto Fulanka fina twagala okutweninga twagala otwogerako ne bakwogeddeko ki live ezo nyingi tulobeerako nzive nyingi zensoogera nembeerako n'okuwala ebinaddiya n'okwokya nsirika n'embita toloza nsinawe tetuna tusagenda ku TikTok noyogera kino oyogera kiri kati byayogedde ebintu ku musajja ali mbulumi Fulanka ogenda funa obuzibu bagenda kuseka ogenda manya ekintu kibwe kiruma ogenda manya ekintu kibwe kiruma nenga abana ba Fangoni sabire wamu alien skin atede nkimanyi alina obulumi ayita mbulumi bw'amaanyi kwanti musajja ebimu aguma n'abikka naye nga alumizibwa nenga tusaba Katonda amusuuse ennaku z'omwezi nga 9 Mei Hotel Africana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.